Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'ayimiriza ebijaguzo by'abajulizi ebibeerayo nga buli 3 June olw'okubalukawo kw'ekirwadde ki Ebola, olukiiko lw'abeepiskoopi mu ggwanga Episcopal Conference lwavaayo ne luluŋŋamya nti olunaku luno lwakujaguzibwa mu bigo eby'enjawulo okwetooloola eggwanga wakati mu kuteekesa mu nkola ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kino. Wabula okwawukanako nga bwe guzze gubeera bw'otuukako ku bigo by'abajulizi ku ludda lw'Abakatuliki, embeera ya kimpowooze ddala era nga n'abantu abaliyo be babatunda ebintu by'eddiini ng'essapuli n'abantu abazze okusoma mmisa ko ne nooveena ez'enjawulo. N'ebyokwerinda si binywevu nga bwe kizze kibeera, kale nga wamma kino kyongera okukakasa nti ebijaguzo by'omwaka guno byakubeera bya kimpowooze. Kati bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero, omwogezi wa poliisi Kituuma Rusoke ategeezezza nti wadde ebijaguzo by'abajulizi byasaziddwamu omwaka guno, bo baakusigala nga bakola ogwabwe ogw'okukwasisa amateeka. Era awaneetaagisa okukwasisa amateeka, tujja kukwasisa amateeka. Kati ng'ebiragiro ebimu already tubikwasisa, kati nga olaba ku nsalo zaffe wakati wa Congo ne Uganda. Nti wadde ebijaguzo byakubeera mu bigo eby'enjawulo, Rusoke atutegeezezza nti baakukakasa ng'ebiragiro ebyateereddwawo okwekuuma ekirwadde ki Ebola biteekebwa mu nkola. Kati n'okusaba okwo okunaabawo ku parish level, waliwo guidelines ze baawa. Kati abantu engeri gye bajja okukuŋŋaanamu mu churches, abalina okumakinga sure nti banaaba mu ngalo, bakozesa sanitizers, body to body contact tekkirizibwa kati currently, handshakes. Kati waliwo task forces ezaateekebwawo okulaba nti tukwasisa amateeka gano, nga ne police force, Uganda Police Force kweri. Nti era mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kino, poliisi yakwataganye dda n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okukuuma ensalo ez'enjawulo naddala eza Uganda ne Democratic Republic of Congo. Uganda Police Force n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe n'ebirala ebikwasisa ebiragiro ebikwatagana n'ensalo nga URA n'ebirala. Tuli very active, tujja kuba tuyambako ebitongole ebirala nga Ministry of Health mu kukwasisa ebiragiro ebyo. Ate ebiragiro weebiri. Olw'okuba nti essaza ly'e Kasese be babadde abategesi b'omwaka guno ku ludda lw'Abakatuliki, olukiiko lw'abeepiskoopi lwategeezezza ng'essaza lino bwe lijja okuweebwa omukisa omulala omwaka ogujja okutegeka ng'eggwanga livuunisa ekirwadde ky'Ebola. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.